namukubira essimu ne mugamba nagamba ndujjemu nenti olujjamu namugamba nze sigenda kujjamu lubuto essimu nazijjako owamugamba nti owagaana okujjamu lubuto ye yajjako ssimu baali bamuyita Hamza Luyima Hamza Luyima Hamza wali omanyiko gye yali abeera teyantwalako owuwe yaŋŋamba abeera eyo Lubaga mwali mwesisinkanira luddawa awo era bukesa tugenda mu guest house nensalawo mugambire ku ssimu bwe yakitegeera naŋŋamba olubuto lujjeemu nemugamba siyina ssente naŋŋamba tusobola bulwa $200 gy'ogula buweke bwakujjamu lubuto nemugamba sijja kozesa mpeke oba oyagala tugende waakiri mu ddwaliro ndujjemu n'agaana bwe namugamba sigenda lujjamu kuvaako olwo najjako essimu ze nali mmanyi kati obadde awo wali okyakolera mu nnyumba eyakuleeta okukolamu ova otya ku nnyumba eyo nti bwe baategeera nti nafunye olubuto ne baŋŋamba ŋŋende kati nze we byannema kubanga tewali asobola kumpa mulimu n'ono mwana nagezaako noonya emirimu nga sisobola funa mirimu engoye bwenjozaayo ku ngoye nfuna ssente zakulabirira ono mwana oluusi alwadde nakyakulya kati ebyakusonda naye renti we byannema ye n'asenguka ennyumba n'agindekamu olwedde nga bamubanjayo emyezi landiroodi naŋŋamba ennyumba ye yali amanyi oli yapangisa bw'aba yagivuddemu nange nveemu sigamba nti mbadde sisevingayo kasente era mbadde sisevinga kubanga nga wobimanyi ebyokwoza engoye otambula wano nawali oluusi osobola nomala nga ewiiki nga tofunye muntu gwoyoleza sente zembadde nkola mbadde just zakufunayo kyakulya olunaku obadde okola sente nga mmeka mukuwoza engoye si lunaku katugambe bwe mba nfunye omuntu nampa muwolezi nga oluusi 7 kati ate mbadde abantu abasinga nga tusobola batambulamu mbwoyoza engoye abasinga baba n'abakozi mbadde nsinga genda mu magalagi kwoza zi ovulo ng'ogyoleza 2,000 ettaawo 1,000 naye era bw'otuuka mu galagi sigamba nti bonna oba ogenda booleza osangayo ovulo nga 3-2 n'onnyuka oluusi ng'ofunyeyo 4,000 oba 5 katugambe ne2 mbalamusiza yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okusaako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikolerwa nga Uganda ne bweru waalyo nze Vicky mbabuuzaako bana Vicky exclusive nyambadde bwe nti situsobola kukola program nga ninga bwendi but I'm sorry leero lwa Sunday program y'olunaku olwaleero nyina omukyala gwensanze tweguddeko bwegwi para okusinziira ku mbeera gye musanzeemu n'engeri gye yandabikiddemu nga sina kinene kyensobola muwa kusinga ku kino okuleka okumuyamba mu mbeera emu oba mu mbeera endala giweka like video kijambeko kubanga etambula ku misinde gy'amanyi information etuuke kwayagala ogiraba n'okugiwuliriza mukadde musanze omukyala wano olwaleero lwa Sunday kansooke mbanyumize olwaleero lwa Sunday mbaddeko wano eno ku galagi naleese moroka kubaako byentereezaamu engeri wiiki yonna gye mbadde ntambulira eyo nakawukawa mu makubo agatali malungi so mbadde ku galagi n'endaba omukyala ng'ajja akutte ka bebi omukyala oyo nga asaba buyambi ku bantu ab'enjawulo ababadde ku galagi we tubadde ne wabaawo omuntu omu n'amugamba nti n'amubuuza amuyitiremu mu bizibu bye then omuntu oyo n'aba nga amugamba nti ayagala kudda waabwe Masaka Sembabule bayitayo batya Sembabule nejja kwongera ku ddoboozi lyo
so ne bamutuma ebintu bamutwaleko. Unfortunately babadde bamanyi ndowooza asaaga bw'aleese ebintu ne bamugamba nti bo babadde basaaga. Tunuulidde omukyala ng'akaaba nga simubuuzizza bingi, then nensooka njogeramu ko naye off camera. Yaŋŋambye nga ndaba tusobola obbinogerako eddagala wano, ne ŋŋamba kanzinyabo. Amannya go gwani? Amannya gange nze Shirati. Naye ojja kwongera ku ddoboozi. Shirati eddala gwani? Shirati Mbabazi. Mbabazi, olina emyaka emeka? Myaka 24. 24. Bakuzaala? Sembabule. Sembabule sayidi ki? Sembabule Mateete. Kyekyalo we bakuzaalira ddala? Kiki ekikuleese wano? Mbadde kale nzize kunoonya ku buli muntu asobola okunnyamba kufuna transport nzireyo ewaka. Kubanga nze najja eno nga nzize kukola. Nasanga taata wona omwana we yanfunisa olubuto. Nanneekwekako. Wajja ozze kukola luddawa? Awo Bukesa. Bukesa wawane oba ku Bakuli? Bwe yategeera nti ndi lubuto ne yeekweka amasimu n'agajja. Olindako tugende, wava mu kyalo ng'ozze kukola mulimu ki e Kampala? Gwa waka. Mu mwaka ki? Mwaka 2023. Mu 2023. Omwana ngira omuwadde ebbeera alina okukaaba. Okay. Story y'omukyalo ono agimpitiddemu just briefly, naye ne ŋŋamba noonye endowooza engeri endala ey'okumuyambamu oba nze gye nsobola okumuyambamu. So mu 2023 wajja ozze kukola bulimo gwa house girl. Kiki ekyaba omusajja yakwana okola mu nnyumba gye wali ozze okukolamu? Naye teyali wa mu nnyumba. Teyali wa mu nnyumba omwo. Yali waawo? Yansanga bweru. Omusajja yali akola? Yaŋŋamba akola. Nkyakolawo? Ng'akola mulimu ki era wa? Yaŋŋamba akolera awo wa Bakuli. Kyakola mulimu ki? Gwa kutunda mmotoka. Gwa kutunda mmotoka? Omwana ng'akuyonka nnyo. Mabeere tegaliimu kubanga sirya bulungi. Kale omusajja bwe yakukwana n'amanya nti yategeerako nti oli lubuto? Namukubira essimu ne mugamba. N'agamba ndugyemu. Yagamba oggyemu olubuto? Nenti oluggyamu. Namugamba nze sigenda kuggyamu lubuto. Essimu n'aziggyako. Wamugamba nti wagaana okugyamu olubuto ye yaggyako ssimu? Baali bamuyita? Baali bamuyita Hamza Luyima. Ani? Luyima Hamza. Ani? Luyima Hamza. Luyima Hamza. Wali omanyiko gye yali abeera? Teyantwalako owuwe, yaŋŋamba abeera eyo Lubaga. Mwali mwesisinkanira luddawa? Awo era Bukesa tugenda mu guest house. Tewamanyaako na muzigo we yali apangisa? Yadde n'omulundi n'ogumu? Ate abamu ku bantu be yabeerako nabo? Talina gwe yandaga. Yadde mukwano gwe? Namumiitinga nga yekka. Namumiitinga nga yekka. Wamumiitinga nga yekka? Tewali mukwano gwe gwe yandaga. Wamutegeeza nti oli lubuto nga lwa bbanga ki? Nga lwa myezi 2. Kubanga nalaba nga ogwasooka nga sirwali. Nenzija ngula akakebera ne neekebera ng'olubuto ndowooza luli mu myezi 2 oba ogumu kitundu. Gwe wasooka okwekebera tewagenda mu ddwaliro? N'omanya n'ebbanga olubuto mwe liri? Anti oba obala ennaku ze wasemberako okulwaliramu.
kati n'omukubira omutegeeza nakugamba tekigenda kusobola tewamumiitinga nti oba mukyogereko nti namukubira essimu nga njagala mumiitinga n'atandika okumbuzaabuza paka nensalawo mugambire ku ssimu bwe yakitegeera naŋŋamba olubuto lugjeemu nemugamba siyina ssente naŋŋamba tusobola bulwa 2,000 gy'ogula buweke bwakugjamu lubuto nemugamba sijja kozesa mpeke oba oyagala tugende waakiri mu ddwaliro lugjeemu n'agaana we namugamba sigenda lugjamu kuvako olwo najjako essimu ze nali mmanyi kati obadde awo wali okyakolera mu nnyumba eyakuleeta okukolamu ova otya ku nnyumba eyo nti we baategeera nti nafunye olubuto ne baŋŋamba ŋŋende mbaviire n'olaga luddawo nga obimanyira oba okola kati nalinawo mukwano gwange awo muwala yali yeepangisiza n'atandika okunsuzaako n'ambeezaawo naye nga nze eyonoonyeza ebyokulya jasiye nga nnyambako okusula wuwe embeera naye eryo ebbanga paka we nazaala we yalaba nga nzadde naŋŋamba ennyumba ntandika okusonda naye rent kati nze we byannema kubanga tewali asobola kumpa mulimu n'ono mwana nagezaako noonya emirimu nga sisobola funa mirimu engoye bwenjozaayo ku ngoye nfuna ssente zakulabirira ono mwana oluusi alwadde nakyakulya kati ebyakusonda naye renti we byannema ye n'asenguka ennyumba n'agindekamu olwedde nga bamubanjayo emyezi landiroodi naŋŋamba ennyumba ye yali amanyi oli yapangisa bw'aba yagivuddemu nange nveemu navaamu neŋŋenda ku kkubo gye nasanga omusajja mpulira nga bamuyita Haaji yali ayinawo awo akayumba ewa Bakuli akayinawo naŋŋamba mbeeremu eyo ennyumba naye ajja tuuka ekiseera agyetaage kati paka wenabeeramu abadde antwalirizaako akabanga naye yatuuse naŋŋamba ennyumba ye agyagala nabyagenda okukolerawo kati akabanga kwobeeredde mu nnyumba y'obwereere obadde tosevingayo ka ssente sigamba nti mbadde sisevingayo ka ssente era mbadde sisevinga kubanga nga obimanyi ebyokwooza engoye otambula wano nawali oluusi osobola nomala nga ewiiki nga tofunye muntu gwoyoleza ssente ze mbadde nkola mbadde just zakufunayo kyakulya olunaku obadde okola ssente nga mmeka mukuwoza engoye si lunaku katugambe bwe mba nfunye omuntu nampa mwolezi nga oluusi 7 kati ate mbadde abantu abasinga nga tosobola batambulamu mbwoyoza engoye abasinga baba n'abakozi mbadde nsinga genda mu magalagi kwoza zi ovulo ng'ogyoleza 2,000 ettaawo 1,000 naye era bw'otuuka mu galagi sigamba nti bonna oba ogenda booleza osangayo ovulo nga 3-2 n'onnyuka oluusi ng'ofunyeyo 4,000 oba 5 katugambe ne2 oba olumu toyina muntu n'omu mu kibuga ani yakufunira omulimu okuva mu kyalo okujja mu Kampala? Yali mukwano gwange ye yagenda dda bweru. Yali yakola atya? Yagenda dda bweru, yali mukwano gwange. Kati bw'obadde oyozanga ng'osula mu nnyumba eyo wa mukwano gwo wali wavaayo. Kati bakugobye batuuse batya okugoba? Oli ennyumba ye yaŋŋamba era ng'agimpa nga bwe nakugambye. Yaŋŋamba
waddewo obeerewo mbadde saagalangawo bantu bakazi b'abaana biki naye mbadde nsinga kubeezaawo bavubuka naye engeri gy'olina omwana kyeyaŋŋambira nti yali tayagalamu b'abaana nti ayinza okutuuka ekiseera ng'agyetaaga ate nennemerawo kati era nandaalika naŋŋamba bwe ndiba ngyetaaze ne nkugamba nti njagala okolanga ki onnyambanga n'onnyanguyira. Omusajja ogambye eyakufunyisa olubuto bamuyita Hamuza yali myaka ng'emeka? Yakugamba alina emyaka emeka? Mu 2023 eyakwanira myaka 3. Yagamba alina emyaka 3 kuba nalaba nendaga muntu yenga aweza emyaka 3 yali agenda aweza 31. Kundaga muntu ye tewalabako kitundu gy'ava? Nalabangako olubaga. Hamuza, bw'oba gy'oli tuli mu kisiibo, tuli mwezi mutukuvu gwa Ramadhaani, omukyala gwe waleka ng'ali lubuto n'omugamba alugyemu yazaala omwana we yono. Kati omwana alina bbanga ki? Mwana yawezezza mwaka. Ajja ggwayo mukwate. Yawezezza omwaka guno omwezi oguwedde nga 23. Nga 23 yawezezza omwaka. Wamutuuma amannya agago g'oyagala? Omwana wamutuuma ani? Namutuuma Shamira. Ani? Shamira Gold. Shamira John? Gold. Kati koboola omusajja bbaawo akomewa omubulire ne wasobola okusanga alabe omwana we tunula wali. Hamuza yonna gy'oli. Yogera amannya ge gonna. Lulina Hamuza yonna gy'oli. Omwana namuzaala. Badde nsaba oba gy'oli onnoonyeeko. Akunoonyezeewa? Nja kuwa ennamba yange ey'essimu ogiteekeyo kuba kati essaawa zino sirina essimu. Gisome. Sirina nnamba gye nsobola muwa. Toyina nnamba ya simu? Sirina ssimu. Toyina simu? Wase mbadde okwogera ne Hamuza? Ogw'omusanvu 2023. Nga biri byaggwa ebyokkaayana nti olubuto lugyemu tulugya? Awo wennyini nnyini namugambira nti ndi lubuto n'akitegeera gwali gwa musanvu. Teyaddamu kunkwata? Essimu n'azigirako ddala zonna. Kati bw'aba akunoonya akunoonyezeewa? Kuba kati ategedde alina omwana we, olina omwana we. Hamuza wazaala omwana mulungi, bebi mutunuze eri amulabe. Hamuza wazaala mwana muwala, mwana mulungi, alabika bulungi. Bw'oba wadduka obuvunaanyizibwa bwo oba wayagalako omukazi byankukutu yazaala yagaana okugyamu olubuto. Kati ye bw'anaaba akunoonya atya? Kuba nange kennyini nyinza obutaddamu kulaba. Badde nsaba wemba ngenda ompe ennamba ye ey'essimu nje nkubireko. Gye nnaaba ndi osobole okukola ki okuteekayo we nnaaba ndi n'ennamba y'essimu. Kati ova wano olaga wa? Badde njagala kuddayo Ssembogo. Bazadde bo wabategeeza nti ozo wazaala? Tebakimanyi. Tebakimanyi? Buli toyogerako na bazadde bo okuva lwe wava mu kyalo? Ne bakama bo we bakugoba bakuleeta nga house girl we bakugoba ng'oli buto tewabakubira ab'ewaka bagamba? Wasalawo osirike? Lwaki wasirika? Naye ebyabazadde nga w'obimanyi olwadde baali bandaalika nti
tutuuke eno nenfuno wadde baali bandaalika ebyokuzaala nga siina musajja nti mbeera waka kati era nenti bagamba omukyalo ono wano we mbadde ntudde ku galagi wansanze azze n'ensawo ye ebibadde ebisoose okubeerawo sisoose bitegeera kati bwazze n'ensawo ye azze n'atuula kumpi ne wembadde ntudde wano wennyini ne mulaba ng'asiri ayonsa omwana naye ng'akutte ku mumwa asirisa akaaba naye nga tayagala ndowooza oba kulaga mwana gwakutte nti akaaba notantiru we mulabye ne mubuuza nnyabo lwaki okaaba we kutandika okumpitiramu nti wano wabadde azze waliwo abadde bamutumye ensawo ye yasoose najja n'abasaba obuyambi bamuyambe bamuwe transport adde mu kyalo n'agaada soose ne mubuuza buzibu ki bw'ayina na solution kina ngamba ayagala kudda mu kyalo ne mubuuza transport wa ssente mmeka akuzza essembabule n'angamba 2,000 nensooka nkwata transport w'ebiri ne mumuwa era mumuwadde adde mu kyalo kuba talina gy'agenda kusula bamaze ebbanga ki nga bakugobye ngamba lwakuna lwa wiiki eri eyaggwa naye kati jasi ennyumba yagigaddewo jjo gulo wasuzeewa awera wabweru luddawa awo ewabba kulya wakatale ku katale n'omwana mwasuze wabweru bangambye nti yasuze wabweru nkutte bukwasi transport ne mumuwa adde essembabule kati tolina simu y'abazadde bo kwenaakufunira gy'omanyi moto sina simu gyemmanyi era singa nabakubira nti banyambe enzire y'ewaka tisiyina simu era singa nabadde nnyina ennamba nandibakubidde ne mbagamba banyambe enzire y'ewaka so kati oli awo kati kankuleko olinnye ng'obudde bukyali leeta bakwate muno mwemuli essimu yange ngenda kufunira wali akapapula nkuwandiikira ennamba yange bw'onaatuuka mu kyalo onkubireko then nze bbaawo bwe naaba avuddeyo njamuwa ennamba gy'oliba onkubiriddeko but making sure nga otuuse mu kyalo onkubire owulidde ogambye amannya g'oggwani Mbabazi Shirat. Ani? Mbabazi Shirat. Omwami gwe tunoonya yaani? Ye Luyima Hamuza. Bebe ogenda kayiwa mwama luso akasimu kange. Mbaba ye Hamuza ani? Luyima. Luyima. Mbabazi Hamuza Luyima. Mbabazi akunoonya. Omulekera olubuto nga luto bwe yakugamba nti afunye olubuto n'odduka n'essimu n'oziggyako mukazi walinga tomutwala wuwo kati we yakugamba nti akolera wa bakuli tewagendayo mu galagi ze yakugamba mu bibanda we yagambira nti watundira emmotoka kitegeeza tewatwala buvunaanyizibwa bwa kunoonyaako mbuga mbadde mmanyi nti oŋŋamba ye okuntwalayo aŋŋamba nga abuza essimu namunoonya emirundi n'emirundi neŋŋenda ne mu bakyamaanyi b'ebibanda bamunoonya ne baŋŋamba tebamumanyi ne bagamba takola kakaawo yali jasi akulimba bulimbi kale sigenda kubuuza bibuuzo bingi njagadde kulanga bulanzi omwana wuuyo ali herethe bulungi mwana musanyufu wazaala omwana ekyo kibeerayo ng'okimanyi ebyaliwo mu masekati gammwe byavaamu mwana newankubadde omukazi wamuddukako abavubuka musususe naye nammwe abawala temuyiga sikunenya naye abawala temuyiga tolina wa mukwano gwa musajja gw'omanyi tolina wa luganda lwa musajja gw'omanyi bana mukozese nga kondomu ekyo nkiddamu mukozese obupiira okwewala okuzaalira abantu be mutateekeddwa kubanga muzaali obanga tebaagala kubazaalira byebyo sigenda sukkako wano kati ngenda kuwandiikira ennamba y'essimu wali
tugende naye ojja kunkubira ng'otuuse Sembabule. Ogenda linnyira luddawa? Essaawa zino eno emmotoka ekibuye zireka ziweddewo. Emmotoka mu paaka teziggwamu. Anti emmotoka ssaawa ziri 9 kati. Ssaawa zaakawera 9 emmotoka mu paaka teziggwamu. Manyi nagenda ku Busega. Kati kwata zino 3000 zensigaza. Ninnyamu ka booda, tambula, osooka ogenda osanga etakisi ogende ewamu. Tosula na mwana ku kkubo olwaleero. Bibi tolya USB yange ogenda leeta mpola mpola. Gimpe kale. Mpa. Bebi atambula. Yatandise otambula. Ate okwavula. Ayavula n'okuyimirira. N'okutengene n'okuyimirira ayimirira. Kale. Ate nno yagufudde muzannyi. Leeta kale mugende obudde bugenze. Kale omwana toddamu musuza bweru mulinye mugende olwaleero. Kale. Funa wali ka boda akutwale wali ku taxi park. Genda wali in fact genda bugenzi wali ku bitaala byerwa. Genda ku bitaala byawo ekabuusu. Waliwo ka taxi park. Waliwo ezidde Masaka. Owulidde? Linnyawo ka boda ka 2000 ebitaala biri awo. Bayitawo kabuusu ku bitaala. Then waliwo taxi ogende ewammwe. Dinako nzije nkuwe namba y'essimu.